Libanja abasajja batono kati waliwo omuntu gwotunuulira nga ayina omusajja naye nga tali serious. Ngani atali serious ayina omusajja. Yatunula atyo. Yatali serious. Nga gwoli eno libbali olaba oli ayina omusajja omulungi gw'omwegoma naye nga mwina tali serious. Nga lwaki tomumubbeko? Abaana ba university. Research eraga nti okwetunda ku university kweyongedde ddala n'endwadde. Wanji? Byeyongeredde ddala ku ma university. Era nagenze n'entuula bulungi n'ennoonyereza ebintu bino wammanga lwaki ebintu ebyo byeyongedde. Tuyiga mala tuukayo ne ngamba kirabika yatulemesa omusajja amutulemesa oza tuyiga. Agwombuulira tenza tali mukazi. Singa abakyala twali tuyiga singa omukyala omu wano banagamba omusajja oyo talabirira abaana. Singa abakyala batyo okuzaala musajja oyo abaana naye basiga bamuzaalamu abakyala tulina ekintu kino kye singa bali unemployed oba si kyo bakola emirimu nga gitwala amaanyi mangi naye nga gisasula ki gisasula katono. Kakati guno omulembe abasajja basinga abawala basinga abasajja ki abasajja ssente n'ekyo njagala mukitegeere nga tonnabeeba mwana wa munno. Bw'oba naawe tolina manya n'omulala asobola okuba nga talina. Okitegeera? Senga muto. Kati mbadde nteesa abakyala woowa oyagala okulaba omwami mubeeko kye mukola naye nga tannakuulira Kasino era nga tobadde mu programu ze wabula nga gwayagala oyina ekikusiiwa kakasa nti oyina transport money wo. Okitegedde gwe Uganda gye tulimu togiraba leero oyina enkya toyina wabula enkya toyina omuntu akugwiridde mbu omulye n'ogenda lwata ayina ssente tajja kukola ki tajja kunyega. Waliyo abasajja batayagala sumbuwa abaana b'abandi nga talina ssente tajja kunyega ajja kukola ki ajja sirika. Kati ffe abawala olw'okuba tulina obwongo obunafu omuntu watakunyega otandika okugamba mwenzi ali eyakola ki ayenda kumbe taaga kuga nti sikuyita lwakuba siyina ki kubanga akimanyi buli wanaabera naawe ojja kwetaaga essente. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika ku papula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 amanya gange Nze Mugamba Jolo Hassan, CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants. Bakuwonya pressure w'opangisa n'ofuuka landlord, tugula ettaka n'okutunda ettaka. Okupunta ettaka, oba ye walina obuzibu, oba oli alina ettaka ddala li surveying, then tukola property management. Oba olina ennyumba ze z'abapangisa nga ziganye, otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa byabwe, land title processing ne transfers, tukufalinga Real Estate Consultants free. Tukola supply za raw materials, akasente akatona akamiliyoni emu n'ekitundu tubateekera estates ennungi, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, ate nga n'enguudo nnungi. So estates ezo ziri mu bifo eby'enjawulo, Gayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Regional tusangibwa Misindye wano, Trading Center, ovudde Namugongo. The Sunday Misindye roundabout way. The office yaffe ey'okubiri eri Mukono Kayunga Road yawo after Rubis petrol station. Office yaffe endala eyokusatu yawo Kamu Kamaleni. Osobola tufuna ku namba zino 0703 666 7575 oba 0782 594309 oba 0703 17 88 nkaaga. Ne namba yaffe endala 0773
7 9 4 3 okubanga otugoberera nkubuuzizaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga weekolera. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchimbe wansobola nkyensoka okugamba nti oba okusaba osubscribinge olikinge osharinge oteekeko ne komenti. Tuli live ku Chimbo updates, I mean tuli live ku TikTok eya Senga Muto bachita bacha Queen Masolo. Senga Muto Queen Masolo oba Queen Masolo. Queen Masolo. Queen Masolo, so aba followinga ndoza mutufuna bulungi nnyo mwabali ku live bwepo namwe abajjo tufunira ku YouTube later nga tutaddeyo wakono. So obanga tokachinze app naffe ku TikTok wakono osologana omunoonyako ku YouTube eya Chimbo updates ojja kubanga obisangayo bulungi nnyo. Njagala bategeeza nti banaffa ba Jolpal be bakwasibwa ensonga z'ettaka era bakyagenda maaso n'okuteekateeka ebibuga byamufuna mpola. Kale obanga enfunayo nga teringa ey'abannaffe abamu abali mu gavumenti ng'ofuna akakaddeko kamu $5,000 $20,000 genda mu bannaffe abajolopal basobole okuba nga bakuteekateeka bakufunira ettaka ku bbeeyi ensamusamu okuteeka ne $1,000,000 ofune poloti $2,000,000 $3,300,000 $5,000,000 $20,000 paka waggulu eyo era basobole okuba nga bakuteekerateeka. Naye oba tuli mu ggwanga osobola okubira kwa Mugamba Jolo Hassan na omulaga abantu abajja okujja nga basasulenga n'abalaga poloti weeri so gwe bwakomawo nga bakutwala ku poloti yo gye wasasula oba gye wagula. Basangibwa Misindye kiri disitulikiti y'e Mukono naye nga bw'oba otuuse oyise ku Jinja Road bw'otuuka e Seeta ng'okwata ku kye bayita ekyebukeerere junction ekutwala ku kye Namugongo bayita Misindye oba ovudde Namugongo kyali wajja Namugongo Sonde then addako Misindye bali awo gupande gunene n'obeera ogulaba oba essimu ezo osobola okuba nga obakubirako bannaffe abo aba Jolpal. Ogamba otya Senga Muto? Sigamba mpozi gwe. Kye kiriwo? Tewali nnyo. Leka bulungi. Kati akaviiri akayo brandi oba? Ino brandi yange. Boto boyina okufaanana. Ng'olaba akaviiri kano manya Queen Masolo waali. Abayingidde mu kizimbe. Kye kiriwo? Tewali nnyo. Babawunsa bali omanyi bawafuna babawunsa wamala. Babawunsa gye bali. Ntambula nabo nga ngenda mu business. Business ki? Olina by'otunda? Ndi business woman. Linda ko oba ogenda mu bino ebyakaduuka ko ate otambula ne babawunsa. Tebateekawo embeera. Ate omuntu. Ate omuntu abadaddemu essente ze bw'alaba ate omuntu azze ne babawunsa kitwala atya. Nabadde awo ejjo nina omuvubuka gwe nasanze. Nangamba Queen Masolo nzija mu inbox yo nkusindikira message toddamu. Ne mugamba nze inbox sizibikula. Nangamba lwaki. Ne mugamba inbox wali abasajja abanyazi b'obusolo bayaye bali omwo mu inbox babbi. Akanyaga atya gwe bakwataddawo bakanyage. Mama nyabo Kampala kuno kuli abasajja abanyazi. Anti walaba ngo okuba akalango ng'ogamba $2,000,000 yenga agamba amagezi mangi gengendo okozesa wano. Aba ayagala akozesa amagezi gonna akunyage akanyage ku bwereere kumanya nga abaana abagezi bali wano e Uganda. At least tajira muzino kodi Queen Masolo wagambye otunda naye nze njagala byalavu njagala kuwasa njagala kolaki n'omugambo oyagala kumpasa wakati wowe yagala kumpasa soko mpe ku sente mwate vamu ebyo ebyabayaye ate nze njagala byalavu kakati oli wamayambo akasente takayina nga gamba akuba kodi mbwa yagala byamukwana. Abo bakola otya? Abasajja obunyazi bw'obusolo buli mu inboxes za TikTok ezo. Mpita kwa bayita sibikula sinaga gabinsana kati ali serious ayina kukuba bukubi simu. Ali serious ayina kukuba bukubi simu. Ali serious ku kyaki? Nga ayagala kumuguza. Ayina kuba nange era mba mulaba. Akuba esimu naye ni box si kyazibikula siri ku bisajja bunyanzi. Senga Muto sabo omulimu yagutaddemu value oba bagita value bagongera ku mutindo. Yafunye ba bodyguard ayina ba bouncer sebo babiri balamba. Batambula nabo kati simanyi oba bo bayimirirawo bo genze mu lodge bane babeera wabweru wao bo genze makago omuntu bane babeera batya so sikimanyi nga babeera wao so ne oba kwata video babuno bwa Senga Muto era babeera be babukwata babeera nga wao magezi kati olaba nze no kati basobola banga balina ne we balinga tomanyi nze nensooka nga gwe tomanyi nga kye kikutuusa ku mbeera eyo kye kikutuusa ku mbeera eyo abasajja baano bayaye abasajja baano bagezi nnyo simanyi nakumanya
oba kyekigenda mu maaso mu Uganda abasajja bayaaye wano abantu bonna beeremererwa maama nnyabo wamanya mbu akasente takasobole agira mu koodi za kuwasa oba niye abagamba nti ate buli omu ayagala eby'omuwasa ate ebyo bansobera ebimu ku bimwagaana biwasangula mu constitution yo oli yangamba Qeen nze njagala kuwasa biveeko ebyo ne mugawo yagala kumpasa ndi wano ndi mulwadde nsindikirayo sente ngende mu ddwaliro n'agamba ate nze saagala ebyo bya kuwa sente njagala turulavu ne mugamba nze nkubulire omusajja wange ow'ekirooto njagala omusajja ow'omutima omulungi omanyi lwaki bannoonya musajja wa mutima mulungi yanampasa nti lwansonga omuntu waba n'omutima omulungi aba n'ebintu bino wammanga automatically aba mugabi obadde okimanyi automatically aba ayina ekisa aba ategeera ngali understanding nnyo omuntu w'omutima omulungi ebizo zonna characters aba nazo okitegeera kakati omuntu w'omutima omulungi omuwala wakubira essimu n'agamba ndi mulwadde abasajja bagezi nnyo womugamba ndi mulwadde akitegeera nti oba okola ki oba omulimba naye oyagala kaki oyagala kasente kati omuntu yenna ategeera tatandika buuza lwaki onnimba biki oba sijja zikuwa ategeererawo nti teri muntu alimba nga tayagala sente era at the end of the day kyonna kyakulimbya aba anoonya kimu sente so omutima omugabi akuwa buwi sente akuwa buwi akuwa buwi Hajimiti abatumidde ababadde bamukubirako saalera ngambye nako takola Friday abeera mu juma okusenga abeera mu kusaala naye mumukubireko n'okutandika n'ennaku zonna abaamu ku Saturday n'ennaku zonna eza wiiki abamugezezaako abweru w'eggwanga alwadde bancomplainingira abantu b'ebweru w'eggwanga abo abasenga nga mumunoonya temumufuna naye aje abadde mulwadde abadde down with the pressure high blood pressure naye yazzeemu kubanga akola so mikwano gyange gyebweru w'eggwanga mune abadde bankubirako nga mumbuuza ko ajinga tumufuna aje abadde mulwadde abadde alina pressure yadde bagana omuganga teyeeganga era yalemu okweganga pressure naye nga gyali akyalombedduwa so mugezeeko obanga olina okusomozebwa kw'oyitamu okwenjawulo bufumbo bwatagalamu awo olina emisango mu kooti tegikutuka oyagala kufuluma ggwanga biganye olina neyibawo nga nange bwe nalina owange nga nfuukidde ekyo kye baawalula naye zonna ensonga azigenda gwe nina mukazi yandoga ku kyalo eyo neyiba naye nga sina kyenamukola naye nga mukazi mulogolo ye jasi yafuna bufunyi nnogo yere famire ye baawe baana be ne batandika okusinika eddogolo lwakuba nange bansanga ndika kwange kakuku kale mugendeeyoko ajja kubanga ensonga azikwasaganya bulungi nnyo mukubire ku simu ye wansi 075 2 mukubireko ajja kubanga osobola okubanga okwasagana naye nange kampisewo akange wano abakyala mwenna ng'olina bukalu nga gwe toyina mazzi mukwano ng'abasajja obakalabulanga musenyu wansi eyo kwanjulira fozi habo mixture kubira Dr. Ronnie Mbaluka ku noti 759 noti 8 noti 579 ojja kunneebaza aliyebaza madda oliyebaza nga bawa kwanjudde agaye kyewankoledde katugende ne wamwe nkwanjule senga muto wanje n'ekintu kibadde kimbuzaabuza kinjagala okubuuza olwaleero ndaba waliwo abantu bembadde saagala leero kwogera kumanya abantu bonna naye waliwo abantu bembadde ndaba abaami n'omukyala biki bafumbo omunga mulaba omwami obanga alina ebintu byakola ebitamuwesa kitiibwa mu mikwano gy'omukyala mu mikwano egije mu mikwano emirala gyonna mu bantu abamulinaanya abamumanyi mulayimulayiti eno mu famire n'ebirala naye ng'omukyala awolereza omusajja n'ekikyamu ng'omukyala olaba ng'afiirawo nti mulimba bbanga etasobola kubanga akikola kiba ku kyabakyala okuwolereza babba ne wabanga alaba nti omusajja kituufu yakikoze anti abasajja batusinga amagezi abasajja bagezi nnyo nze nsiba ngamba abaana abawala nti gwe woba oli awo omala budde bwongolowooza nti onoosinga omusajja amagezi ekyo tekiribaawo ojja tuuka otuuka bakuziike ng'okyali ku ekyo kikaaya nyakiriza nga bukyalaba okimanyi ti nno omusajja oba omwana omuto w'emyaka 13 asinga omukazi ow'emyaka 4 amagezi omuki omwana omuto omulenzi ow'emyaka 13 asingira ddala omukazi ow'emyaka 4 amagezi tozalayo abakyala abaana abalenzi ne waba muto asobola okupangira olukwe n'akusuula mu kabadi n'okagwamu nga totegedde bali bagezi nnyo
kakati era nze ntunulira abawala ababeerawo n'agamba nze nkikudde kisiru kikoze bitya nkisinza amagezi abaana abawala banange mbawagaabuwe tolisinga mwana mulenzi magezi omusajja ne omukubira essimu n'omugamba ndi mulwadde oba mpa ssente oba nafunye olubuto ebiseera ebisinga akitegeera nti omulimba naye olw'ensonga oluusi aba akwagala n'agamba bambi kuba tenkunnyonnyodde teri muntu asaba ssente nga takola ki tazeetaaga oluusi olw'ensonga aba akwagala ayinza ogamba bambi kinnyabo kankole ki kankiwe oba si kyo mulimu abasajja abamu abakwatibwa ekisa nga ye alina ssente n'agamba kannimbye naye kanina olaba nnyamba batankwatako olwo kano kendya kankole ki kankawe n'akuwa bwirwa kisa naye gwe bakuwa n'otandika okugamba abasajja basiru abasajja tebategeera nze nina kyali wange yali ajja mu bbaala okunywa nga nkyakolera mu bbaala naye nga ffenna wajja n'omugamba enjala ennuma ng'akuwaayo omutwalo n'omulala wajja n'amugamba ng'amuwaayo omutwalo kati nga buli we tumulanga tujja tumugamba tetunnalya ng'atuwa naye lumu yantuuza n'aŋŋamba kubulire sigenda kuddamu waba waitresi baano ssente ne mugamba lwaki n'agamba nze mbakwatibwa ennaku kuba nange we nali sinnagaggawala nakolanga mirimu gino nkimanyi babasasula akasaala katono naye mufunira ku ttiipu naye abaana baano we mbayita buli omu ne muwa ssente batandika okudda eri ne bagamba nkikudde ne ŋŋamba yiyi akoze nabadde obuwi ate ogamba nkoze eki nkikudde kyova yanaku zina abasajja beetamwa tebakyayagala nawa bakazi ssente abakazi balowooza mbu bakozesezza amagezi mangi kumba oli aba yakitegedde n'akola ki n'akuwa buwi kati omusajja yenna kiba kyangu nnyo okufuga ekitonde kyasinga amagezi ewako kifuga nti olw'ensonga olaba fa abakazi emabega kawo bavaayo nga bagamba Bruno ketamalaako Bruno kaakozesa abakazi n'abasuulawo Bruno kaakola ki ndowooza yayogera yalowooza nti atidde Bruno keeki akatale tajja kuddamu funa bakazi bamwesiga bakola ki naye golooza fe abakazi tuyiga ate tuyiga ne gye bakulabudde gy'osigala ogenda tetuyiga mala tuukayo ne ŋŋamba kirabika oyo atulemesa omusajja amutulemesa oza tuyiga agwombuulira tenza tali mukazi singa abakyala twali tuyiga singa omukyala omuwaano banagamba omusajja oyo talabirira abaana singa abakyala batya okuzaala musajja oyo abaana naye basigala bamuzaalamu abakyala tulina ekintu kino kye tulowooza nti wooma osirike gwe bayinza okuba bakumi street nze lwakuba towooma tulina endowooza eno nti nyinza obba nkusinga balayika bakutulugunyiza lwakuba nkola ki nkosinga nze kati kitegeeza tetukola ki tetuyiga kati omusajja kyenkunyonyodde nti asinga omukyala amagezi kyangu nnyo mubuzaabuza gwe nojja nonyumiza omukazi bawo twamusanze mwenzi akola ki omusajja najja n'amusinga amagezi namugamba balimba oyo yali anneetega neŋŋaano kola ki yansaba mutwaleko butwazi yansaba mutwaleko ne mutuuza mu mmotoka nga yambadde enkunamya mmotoka n'agiremeramu awo enkubuliza nti ate ku musaayi mwali mugenda kukola ki ne mufulumya anneesibako owulidde omusajja nokkiririza mu byaggambi olimba omukazi gwe yalese ekigambo ne wejjusa olunaku lwe waleese ekimwakyo kigaziya balimba abasajja bagezi so abakyala abayirawo babba baabwe emibiri ku nsonga y'okubawolereza baba baagala nnyo oba baba batambulira mu ddinaayo anti kakati kiri kyensoso kugamba nti gw'ogenda kujogamu omukyala ebintu baawe yabeera fayino abeera ali ng'agumutaddemu ng'amugamba abo tebatwagaliza abo boolaba bayaaye oyo yali aŋŋamba omulya n'eŋŋaana kimuluma tebaagala laba nga tuli bafumbo tebaagala kirungi omukazi ye kankubulire ebiseera ebisinga abakazi tetwagala kwerumya twagala nnyo okuva mu nnaku oba okimanyi nti yakikoze naye lwa nsonga oba onoonya engeri gye wejjako stress eyo oba oyina okkikkiriza n'obirivingira muki mu mwami wo kati gw'olaba oyo omukyala nti lwaki yavayo n'agamba abba wange bamuwaayira nange nasanga akola namusanga nanyinyonnyola naye nga wakugambye abakyala abasajja batusinga entegeera bali bayaaya yanyinyonnyola naye we yanyinyonnyola nalabira ddala nti omusajja babadde bamuwaayira ono
tetusobola abasajja bali balala muko abakazi nabo bayinamu kiri eri nti omusajja ono alimba naye kanze kangome bugumika nzikirize musanyusa oba bajja olose tuli bangu bakulimba nze najjako wano ne mbagamba omusajja woba ow'amazima tojja funa yadde n'omukazi gwe weebakako naye tojja mufuna abakazi baagala nnyo ebintu by'obbalimba gwebeera nga tolina yadde n'ekikumi mu mpale jangu ogamba omukazi nsuubira otunda poloti yange ngenda kufuna miliyoni 2 ngenda kukola bwenti nze golaba emmotoka eyo yange lwakuba nagigabira oyo fala agiremu nze golaba ennyumba eri yange lwakuba nasalawo nzire wano mukazigo ajja funa essuubi ajja kwagala kuwe nengo jangu omugamba amazima nti nze gola nina mu 10 ngenda naddulya kyaggulo ngenda dulya mu kikomando sine yadde n'ekikumi olaba oba onoweebwa akusendesa loti genda onoonye banno genda mu kyalo era nze nsaasira abasajja abagamba mboyo sijja mukwana ninda wendifuna ssente abakyala babaliisa magezi waze dda n'omulimba n'akuwa enkya n'akusanga oli mbisiripa nga talina kyakkola asobola okkizaayo zicho budala nkugaye sibikula inbox za TikTok abana baliyo mu banyazi babusolo senga muto bw'okizuula nti nno baawo bana abasajja abatataliza abateewummuza ng'alina omuntu gwe yakwanye ali close kuggwe tugeze mukwano gwo atugeze muganda wo how do you react no kizudde nti ki nti baawo alina omuntu akulinaanye gwali mu kudedeza nsonga z'omukwano naye ng'omuntu oyo either nga muganda wo obanga egimu ku mikwano gye gikulinaanye omusajja oyo omutwalira mu tuluba ki ekintu ekisookera ddala nga omukyala w'osanga embeera bw'etyo nga bbaawo alina omuntu ali close gwakwana yogera n'omusajja kuba wonodda ate kwaba abawala n'obayiira asidi oba n'obalwanisa ojja bba okola ki omala budde kubanga era wona oyombesa oyo era ng'akwana mukwano gw'omulala wona oyombesa oyo era ojja musanga ali ku ssengaawo olina kwogera naki n'oyo omusajja yennyini n'omugamba gundi onswaza gundi okola bwoti naye mulimu abakyala abamu nga buli gwasanga ne bbaawe gwatta nti bbaawe nze nalabako omuwala nalabako omukazi ng'ayina ebbuba lingi nnyo ku bbaawe naye nga wajja n'akulaba bw'ati nti bbaawe akwanye ngagenda alisomba bagenda olaba mbw ate ofudde accident mbw'ofudde ki ofudde ki naye ole yasemba somba ate yaleeteramu n'eritta bbaawe kolo bbaawe yeyagenda nadda mu n'akaba ne bamugamba kati ogenda nnenyani bagamba nga ng'otta buli mukazi kati ku luno bbaawe yeyagenze kati gw'omweweredde eri mugyewo naye nga abasajja kyobudala nkugambye olina okwogera na mwami abasajja bamikwano tubadde tusaba ensi eno ogiraba erimu abakazi bangi Kampala Rukungiri Entuŋŋamo abakazi bangi gendako eyo ate enaku zino abakazi si bakodo bakola ki bagaba kakati ki ekiba kikwanisa omukazi oyo aliraanye mukyala wo kiki ekyo ku bakazi abangi abali eri waliwo omusajja gwe nalaba yakwanira ku mbaga yaabwe yakwanira ku mbaga embaga ye ne mukyala we naye abasajja baddaye abasajja ku mukolo zekyo nagamba saagala kasajja kamaalo njagala omusajja nga sita mutima nga ne waaba ayenze kubanze nkimayi abasajja benda nga ne waaba ayenze tagenda kuyenza nyota kwerabisaawo ate ali kubakyaliba nga akimanyi waabalya binda bisata akola ebyo nga jja bikolerako eyo mpola mu magezi nga muyayeyaye n'ebino ebyokudda ku neiba ondabise nfulume nga nzoola ati ate abakazi balina endowooza eno ey'ekisiru balowooza bbawo omuntu wakwendako mbugwoba ow'omusinga omuntu oyo nedda abo eba ndowooza ya kisiru nga wakwenzeko wayenda ne ku mulala wasaba n'omulala ate bwamala naddayo ere wa mukyala w'omukulu w'omaka wamala n'akola ki kati nze nsibirira abakyala bwe n'osigala ng'oli petrol station bakyamye bukyamye kunywa mafuta kati nze ngumya abakyala abali mu maka abakyala abali mu maka nina ekintu kye njagala obbagamba nti olaba akagatto kano okalaba si kabbeeyi nnyo bwe buno obugatto obubeera nno mu bw'osanga ku nguudo naye nze nga naagula akagatto mbala akagatto nti tekali buli wamu
wenkambala litajja mmanya bbeeyi nti kano kagumu kitundu kalabikanga akeesatu kabuzaabuza enfaanana era wemba mpita ayita n'enkalengera noonyezaawo ssente nzijje nkole ki nkajje ku mudaala kati beeba abasajja omusajja waaba atambula ng'anoonya abakyala abacyangacyanga n'asangamu omukyala ow'enjawulo mukwana amukuumirawo asooka n'amuzzawa ku kido n'agamba ono mbadde sinnamulaba alaba ntambudde kansooke muddewa ngudde ku migunwa ngudde ku misaatwa naye ono mulalamuko kansooke muteeke wano ekintu ekirungi oba ekintu ekyenjawulo bakikuuma kati yoyo yemwe abakyala b'ewaka nti omusajja yayitaayita naye we yali ayitaayita yakulaba mb'oli wanjawulo n'asooka akussaawa era gino emisege gy'e Kampala gyonna ogisinga n'asooka akussa ku kiddo n'alyoka yeeyongerayo eri asigala atambula tekitegeeza nti anaalekerawo asigala atambula naye nga ekyenjawulo akitaddewa kakati ate gwe ow'enjawulo wotandika okkaayana ne bali be bayitaayitamu ate n'onoba lwakubanga bali be bayitaayitamu oba olina ekikyamu ku mutwe abakyala b'ewaka you know your value memanya value yo siraba lwaki ate otandika onoonyereza bali be bayitaayitamu baleke babayitemu ebyabwe gw'oli wanjawulo baakukola ki baakuteeka ewaka yongera okukola ebyenjawulo okuumira eddala ki omwami wo okitegeera ate bano ababba ku basajja ku bakyala ne bababbako babba baabwe bo magezi gobawa abakyala be babbako abasajja abakyala ali eyo bawa senga Masolo yamukwanye alowooza akimaze oba bbaawa gundi yankwanyeko natandika n'okweyisa nga tatambula tatambula ekintu ekyo kale mufunza abakyala b'ebbali abakyala b'ebbali sisobola banenya nnyo kubanga era waliyo abakyala b'ewaka abatali siriyasi ate guno omulembe gwe tuliko abasajja batono abakyala tuli bangi wemba njogera statement eyo nti abasajja batono sitegeeza nti buli ayambala empale ng'alina amagulu 3 musajja nedda waliwo abamu nga bali awo useless si basajja okitegeera wenjogera nti abasajja batono ngamba abasajja ab'obuvunaanyizibwa ng'alina ssente ate ng'azigaba n'alabirira omukyala ate nga n'emirimu gy'ewaka awera bulungi si wa kitundu talinga kasumuluzo ka bitizi abo beebaki be batono kati benjogerako nti abawala tuli bangi abasajja batono kati waliwo omuntu gw'otunuulira ng'alina omusajja naye nga tali siriyasi ngani atali serious ayina omusajja yatununa atyo yatali serious nga gwoli eno oli bbali olaba oli ayina omusajja omulungi gw'omwegoma naye nga mwina tali serious nga lwaki tomumubbeko gwe n'otekawo obukodebwa n'omumunyagako n'otwala omusajja otegeddemu abasajja batono ate omuyina ate toli serious nabadde gyo ne mukwano gwange akola ku bukedde mitanamale yabadde ngamba nti simanyi oba kituufu nange njagadde nkikubuuza nti abakyala ab'ebbali gwe kasomanya nti n'oli w'ebbali weeteekereteekere ensonga zino wammanga ensonga esooka weeteekereteekere okubeera single mother weeteekereteekere okwekuliza abaana bo ate n'ekirala weeteekereteekere obwana kyeyombekedde bituufu abakyala b'ebbali awamu abakyala b'ebbali saagala ate bayisaamu nnyo maaso okitegeera ate temuggwamu maanyi kubanga kaakati abakyala bali mu maka abalina abasajja nga babayisa bubi nga tebali siriyasi nga tebabawaako omusajja amusaba atunula eri awoza amulumya ng'avuma omusajja tamuwa peace of mind be bangi nga babulayo just myezi mitono beete n'omusajja omusajja adde ewuwo nze ate lwaki naye at which percentage abakyala b'ebbali gye bafuna abasajja bano kuba tulabye ebiseera ebisinga nga omusajja ne wabaayo kwegamba avuddeko mukyala we takyamulabawo alina ow'ebbali era gye banebenkana ebiseera ebisinga abasajja bamanyi okukomawo mu maka nakomaonasenkanira mukyala we webbali nasigalanga beba abasajja bamala ne bakomawo nga mukyala we akizudde nti oba abadde ayina engeri gy'ayisaamu omwami ne yeetereza oba si kyo omwami oyo nga yava wala nnyo ne mukyala we oba si kyo nga n'omukyala w'ebbali talina nnyo kiddako would you advise omukyala w'ebbali okuzaala okuzaalira omusajja oyo okuzaala mu mangu ennyo nga bakeefuna oba okusooka okulaba omusajja oyo for some time
anyway saagala ate tukyogereko nnyo kyolina omanya teri musajja w'omu wenzija ano ne mbagamba nti waliyo omusajja ow'omu nja kuba mbalimba oyo omusajja gw'oliko tomuliiko wekka just nti ekintu kye bayita omukyala w'ewaka oba olina bye wasingako bannoobo naye omusajja ow'omu taliiyo kati ate wembanga nkimanyi teri musajja w'omu lwaki mbaŋŋaana abalala ozzaala ate nze si advisinga na musajja zaala baana mukazi y'omu lwansonga omukazi ayinza obba musiru nga yali asemba mu kibiina abaana bonna n'obazaala nga basiru omusajja aba yina ozzaalako ebbali n'azaala abaana ab'enjawulo nti osobola ozaala mukazi ng'ewaabwe balina ebyoyo by'obwavu abaana n'obazaala nga bonna baavu naye ate w'ogendako eri n'ozaalako eri mu baddokita at least omwana omu ataasa banneebe kati so kiki ekiriwo ennaku zino abantu nga beekyaye nnyo bwenzi bungi bwavu kiki n'embaga gye nabaddeko naye nga omusajja ku mukolo okwo kawuka kuliko njadde awasa mukyala w'embaga naye ng'ate ku mukolo okwo kuliko abakyala ab'ebbali nga basatu anoyo nga muzibu nnyo nga n'abamu ku bakyala be nga ye yabadde transport yabaleese ku mukolo ogwo ate oyo nga muzibu nnyo ate kiva ku ki oba akola unity omaye waliyo abasajja abawooma nga ate bamanyi bye bakola nga ne ssente bayina nga woola we mudda mukaaya n'oba ojjamu fiiba ssente kiziinamu ekikiga kiri naye kwegamba nalabye abakyala beemanyi bonna oba tebeemanyi baleka tebeemanyi kujjako ate abeemanyi twali mu kuziika wenyumya story abandi close bagimanyi abanenanye bamanyi tulina staff waffe omu gwe twali tugenza oziikirako maama we naye nga staff oyo mukyala we tumanyi omutongoze kubanga tuffe twagenda ne ku mukolo gwe naye ng'alinako abalala nga mukaaga bazze muziikirako naye ng'omukaaga ogwo guliko buli omu bodyguard ng'abeewazisa okulwanira ku maziika kubanga abamu baali beemanyi era omukolo gwaliwo ne tuziika nga buli muwala aliko bodyguard etumaliriza ng'alinako ab'embuto basatu omukyala waka naye ali lubuto banene okuliko nabo bazi yali yeesobola mu nsawo kwesobola kw'ensawo saagala kupima muntu osobola okuba nga alina yali yeesobola abeere n'abakyala be nze sebanaye sirina kye ŋŋamba abantu abakazi tuli bangi abasajja b'obuvunaanyizibwa be batono oba beegabanagabanamu beegabanyeegabanyeemu okitegeera naye nga abaana ba yunivasite research eraga nti okwetunda ku yunivasite kweyongedde ddala n'endwadde wangi byeyongeredde ddala ku mayunivasite era nagenze n'entuula bulungi n'ennoonyereza ebintu bino wammanga lwaki ebintu ebyo byeyongedde ekisookera ddala okimanyi muno waliyo abazadde abamu asindika omwana ku yunivasite agenda asome naye n'amuwa pocket money wa mitwalo wagindaba egyo esatu n'amusasulira ne hositeero oba n'amuwa emitwalo ng'etaano bwe bawadde nnyo nga njogerera abasinga abava mu kyalo manya abagagga batono wano be bawa emitwalo 23 batono naye njogerera bano abantu abali ordinary obulamu obwo obwa bulijjo babawa 5 3 gwe bawadde nnyo mmeka 10 nga bamusasulidde ne hostel akayumba mwakola ki akayumba mwasula omuzadde ye kasita akola ebyo abamanyi okusoma kukoze eki kuwedde omwana bagenda mutikkira emakerere oba ekyambogo maama nnyabo omwana atuuka eyo okusoma ekisookera ddala omuzadde tafuddeeyo kumugulira ku ngoye ng'omwana yenna jjukira abaana ba yunivasite abo togenda kujja oyambale magoyegoye n'abakuliraanye bajja kutunulira mu ngeri eno mbu tebakola ki tebakutegeera woba muwala olina okufunayo obugoye buno obulungi olabike bulungi nga ba student banno ne wooba tobiina otunulira banno b'osoma nabo n'okola ki n'olemwa kyakubiri togenda bano bagenda yimukako bagende ku kantini gw'olinda odde waka otokosa amatooke 3 ga mmeka ga 10 pocket money omuzadde gwakuwadde waba wakumala obalamba olina lyako 10 mmeka 3 buli lunaku mulina okola zi research olina obbeera ne data ku ssimu kosi waka ogula notisi kakati ogenda okwesanga
nga omuzadde ssente ze yakuwadde zisobola okugwerawo ne mu wiiki emu oba ennaku nnya ng'ate semester ya myezi ena akubalidde semester oba okuddamu okusindikira oluvannyuma lw'omwezi kati abaana abo mu butuufu n'obatunulamu alina okugula ka data abeere nako data wa wano akumala obulungi abeereko wa 10 ezo 3 alina okulya alina okunywa alina okwesiga ebizigo alabikeko bulungi omwana agenda okutunula ng'obuvunanyizibwa bukoze ki bumususeeko kakati kyakola okimanyi kufuna abashuga daddy ababayitayita wawo ku university awo ate kakati abaana ba university tebeetundira ku nguudo tebayimirira ku nguudo ajja mu kifo ekisanyukirwamu nga kino wamala gundize baziyita batya yani oyo okusoma kwa university mukuyita kutya lesson mukuyita ani lectures wava mu lectures ng'ajja mu kifo nga kino ng'ajja yeetega kakati ate omanye ekibeera mu bifo ebisanyukirwamu omuntu yenna waakubamu kasente ke n'atoolako ez'okulya n'atoolako ezigenda omuyamba okola ebyamakulu ezisigalawo aba ayagala agende mu kifo ekikola ki ekisanyukirwamu yeeyagale kati wajja mu kifo ekisanyukirwamu wabeerayo abeeteze edda nga balinze ani eyakubye ani eyazikubye nga beeteze kakati yeyo engeri abaana ba university gye bakola ki gye beetundamu okwetunda kweyongedde mu university mbadde nkoowoola abazadde bannange mubeereko considerate omwana essente ezo z'omu emitwalo 3 sezigenda nakola yadde ne wiiki tegenda mmalako oba abaana be batakyalina kuguma ki fenga twasoma kuguma ki nze kankubulire nze ekitono ennyo olunaku ekitono ennyo nina ozuukuka nga nina emitwalo ng'ena okumalako olunaku bulungi ekitono ennyo kakati gwe emitwalo 4-3 bwoba ogiwadde omwana agende eyo omwezi mulamba mutufu tugenda muyamba nze ng'ena sigiweza nga togiweza otya ekyemisana kyo kyammeka ekyemisana kyange kya 6 ku 5 6 ku 5 ate ekyenkya kya 3 kekenda ate okunywa ebyokunywa mu lunaku mazzi biki mazzi ku office inawo ka dispenser anti goli wa office ate ekyeggulo naye nga ate ekyeggulo nkisangayo nga bakifumbye ekyo kiba kya ssente ndowooza olabye mwogera njogera ensonga nga nkulu omuzadde omwana oyo gwowadde emitwalo 3 agende mu semester mugiyita semester eyo semester agende asoma omusindisa omwezi mulamba kakati nga bajja nga bagamba omwana yeetunze yafunye sirimu nga naawe okaaba olololo abaana baki omwana yeetunda nga naawe omukyawa ekintu olaba kirabe so sirimu ku university mungi era nayo of course n'okwetunda bingi nnyo n'abalenzi beetunda byambeera abalenzi abo batera otenza abalenzi b'endaba ate batetenkanya balekikyala abakyala ebikyala ebikuliridde ebyo batetenkanya balekikyala abasajja no nabo kakati beetundira ddala nze nina bemmanyi nga beetunda nina bemmanyi nga ababagula babeerawa ababagula bo babasangawa abangambye abaana ku federation eyo beetetenkanya kati nga abagulera gye bajja abagula anti kakati wobeera eyo ku federation waliyo baminisita abajja baani mu meeting abaani kakati abaana beetega olwetegaawo akubuuza waakubuuzaako ne beeyanjula onalebo n'okiwa time Shakibu agamba naye yeetega bwetezizzali n'asooka n'amubuuzaako n'amugamba ndi muna Uganda n'agenda n'adduka n'atya n'akomawo n'agamba kamugambe ensonga zange abaana beetegera ddala naye yamujja ku federation besangeyo South Africa abasajja Masolo Qeen Masolo wamma abazadde abalina abaana ku university mufeeyo londoola omwana omuwadde ssente mmeka omuwadde mmeka yeewo naawe woba obala muzigenda mukolera mu nnaku mmeka omwana ate ye omwana nkakasa tetwenkanankana ate university esomerwako omwana wa minister eyinza okwesangira yesomerwako n'omwana avudde mu kyalo ewaffe ekyankwanzi ndowooza abaana nabo mwe mwebereremu jasi omanya nti abazadde kyasobodde okuwa kyekyo
lwaki batoguma n'ekyo anti era kakati weweeberera mukitegeeza gwe ng'omuntu olina okwetetenkanya olabe nga omuzadde waatatuuse otuuka okyobola abaana beetetenkanya naye oba toweetetenkanyiza mu mbeera eyo beetetenkanya ate kakati akola eki bw'alina okukola lekishara kati kankubuulire byetetenkanya ati agende ku supermarket akole bamuwe mmeka bamuwe 5 ate baagala bakuwe 5 okole olunaku lulamba naye ate nga tosobola senga muto kankubuulize olaba abawala ku university okwo oba sina university okwo nene abawala abali mu town omwo bana akinansula mu apartment akinansula ate waliwo abala benneetamwa bennakoowa era nemandi mukukwano ngamba osulwa najjeera simanyi osulwa kyanja gwe sikuzaako ngalo wenkuleka blessing ogwena nkwagaliza emirembe ntambula bulungi kati wali abawala balina kirasa beetekamu najjeera kyanja kiwatule then apartment says kati gatako ne ba hostelers gatako n'aba hostelo balina ebintu byebakola tebalina ssente akimanyi talina ssente neyeetondera obulamu obuzibu bwatasobola ku maintain beba n'abawala abalina bodaboda si bazita jaji let me call my judge anti lindako okugamba ekintu kino wammanga omanyize saagala nnyo limba Uganda we yatuuse woolaba nga olina ky'oyagala naye nga tosobola kifuna sooka ofeekinge weefuula ekintu ekyo wojjo kifuna wootambulira mu bulamu obwalayisi ng'era n'ebifo by'obeeramu bya layisi ojja kufuna abasajja abalayisi naye wowe wogende w'abakyalibo ne weewola ku ngoye ez'ebbeeyi n'ebiwiigi eby'ebbeeyi n'engatta ez'ebbeeyi n'ofunayo ng'N5000 n'ozerekereza n'otuula mu kifo eky'ebbeeyi n'ogula akatunda nga woosazeeko w'olinda ojja kufuna omusajja oki ow'ebbeeyi nammwe mukimanyi bulungi omusajja ng'anaata ssente asookera ku ndabikaayo endabikaayo kiri kyembadde nkugirayo abo abawala abo abayita bodaboda judge let me call my judge will you drop me can you drop me are you picking me abo let me call my Uber abo my Uber is on the way coming I've already ordered a Uber abo then n'aba hostelo beba n'abawala abatuma abakyala b'okukyalo okujja okumwoleza engoye omanyi toyina kyokka n'engoye ziwandikedde ku masana oyoza oyita abakyala abayitayitamu omwo mu apartment okubooleza oba oyagala bakuwoleze naye nga n'engoye zibayoza temuli bugoyegoye bwamu singa zandibadde engoye nti oba bitawero oba bed covers ezo ezizitowa nandikkiriza naye osanga nga n'obugoye bwatumiza omukyala ayoze nga naye asobola obwebuzibu anti obuzibu bwe mbalinako bwe buno nti asobola okufuna buli mulimu obutonotono obusobola mubeezabeeza ng'obuliwa obulimu omanyi mulekerawo okugamba abantu ebintu ebitategeerekeka nze nkugamba ekintu kino wammanga nagenda n'enkola nagenda mu tawuni ku Mutaasa Kafeero nenfuna restaurant eri eyo waggulu ddala nenfuna omulimu we nafuna omulimu olunaku baali bansasula mmeka 7 akasanvu ke bansasulanga transport gwe nakozesanga otuuka ku ogwo omulimu yali wanusu 10 mmeka 15 nga nfisawo 10 wazinda bameka 12 ekyemisana bakimpanga breakfast nze yayino gyegulira n'ekyeggulo nze yayino kyegulira nga nina ennyumba gyensulamu ennyumba ya mitwalo yali ya mitwalo ngaago 2 naye nga nina okwesiga ekizigo ndabike bulungi nga nina osiba enviiri nga nina okugula data ku ssimu buli lunaku kitegeeza nakoleranga bwereere nga nkola kabampaane okitege emirimu gye Uganda mugimanyi abantu mubagamba amazima bweba ku mwana muno mugamba mbo ne wanaagenda n'akola agenda kujjayo akasanvu emirimu gye Uganda wane yasoma ennyo ebintu eby'ebbeeyi yafuna emitwalo 2 weya bayi batono egisinga gisaswa 15 kasanvu mutwalo ng'ezo sente ozijjako transport nga wa 15 oyina olya oyina okunywa mulekerawo wabigamba ekintu ekyo nafundikiranga nga nkolera bwereere naye ng'engeri gye nina okufunamu ssente kwetega bakasitoma kuba abo namba we tuva ku mulimu tukwatagana ntwaleko out musabirize ssente mugambe ndi mulwadde wemba sifunye olwono luba lusaze nga nina zijja wala kati kuba mwaka faananyi singa nange nali ku university nga nsoma kyali badde kiti nagenda nenfuna ogw'ebbaala ogwa waitress
naye ng'omwezi batuwa emitwalo wajindaba 18 naye nga buli lunaku nkozesa transport wakakaago ogendayo nga buli lunaku ekyemisana kyeri kyabeeranga kya mutwalo mu kifo emwe nali nkolera kakati gwe balanga buli lunaku nina obba n'emitwalo 2 okumalako okukola emitwalo 2 egyo olowooza omwezi zabeeranga ssente mmeka mitwalo 6 naye ng'omusaala ninze gwa mitwalo 18 naye ng'engeri gye nsobola okufunamu ssente kuleeta muntu byakunywa ampeeyo katiipu oba mwetega nkwana ekyo balamu abagenda mu bifo ebisanyukirwamu ofiisi olukumi waitress amabbaala tegalina ssente gye gasasula basasula emitwalo 18 15 asasudde nnyo mmeka 2 kati kubamu akafaananyi woba ogamba omwana wa kampasi agende akole anoonya akalimu ku mirimu egiriwo e Uganda essaawa zino nga gibwe gito bwe giri abantu bakola lwanaakola ntya bakola mbu awakolera tafuna naye waalina okwetegera afune ate ng'omwana wa kampasi alina okusoma kati embeera eri etya kati okusinga okwadvisinga we batyo fesi ng'otunulire abali mu buyinza obagambe mubeeko ekintu kye mukola togenda kwadvisinga munno bintu bitajja nga naawe embeera eri mu ggwanga ogimanyi owa kampasi olina byokyasobolera okukola nga togenze kwetega mbiriwa yogera genda fune fulampeni sika chipusi ku kkubo neyokya n'enkoko ku makya genda osoma omuzadde akusasulidde tuition wakusasulira tuition akuwadde emitwalo 3 ku 5 ogende kusomera okole ki osomeze ezo zobanga olyako mu hostel zoba olyako ekyemisana suubula obuteeteeyi butambuze mu banno sente ezisuubula sooka omulira agenda zijjawo ezo tusobola oziyiya ne zifunika vaamu ebyo ebyokwesudira ebyogamba wano Bobi Wine nti Museveni wayingira Amerika bagenda mukwata jeeke nga naawe olaba tekijja lwaki mugamba abantu ebintu ebitali genda ku buli lumu nga bano baganaleesa obuteeteyi sente ezisuubula obuteeteyi azijjawo kale ezo zojja zifuna ezo zojja zifuna mu kyalo bamwe ey'abapasito gamba abantu mbu Yesu akola ogenda wona sirimu Yesu atambula wuuyo ffe twasoma naye ffe twasomesanga why you creating castles in the air ffe twasomesa kibuli bagita castles castles why you creating castles in the air bagita hustle ojja kugwa why are you creating castles in the air gwe Qeen muto senga muto finga twasoma notambula ku buli lumu ng'otambuza chapati abaana n'obaguza chapati ku macha kapite yawa chapati wamujjawa ezo tumanye nti kati tunoonye kapita mufune wamujjawa senga muto wamujjawa atubulireko nawe erawe napakasa ne mufune zakati kankubulire nze abantu amanyiko isole wange sagala saawa zino njogera reality tupevinge we eyokendeza obwama base reality on the reality toyogera bintu saa zino twogera reality tufune solution ekendeza obwamalaya muki mu university ane solution gyolese ate nga gwofera olimba gyolese ogambye abazadde mubere realistic abaana mboye ku sente bwabanga obusobozi bwalina mubere considerate ate n'ekirala wetuba tugamba nti abaana bano afune ka side hustle naye ne wanaagenda nayita mu mbeera ng'eyo gye nayitamu nange nga bampa kasanvu naye ate olunaku nga spending ebiri oba gumu 8 nga kitegeeza mba nkolera bwereere era naye kijja bba tekikola kati tuddayo eri government why emirimu egiri mu Uganda gisasula kitono nosinga kye tukozesa mu lunaku okola omulimu naye nga weteekamu nnyingi nosinga omulimu ssente ki government nawe kyafa dda kino bino mpozi ogamba eriddako okuma omuliro kino kyafa dda ki government oza tebabiraba ebikampani ebitongole byabwe buli kimu kyabwe minimum wage president agituddeko yagaana ogifulumya ozaye talaba minimum wage teeka lya minimum wage taliraba naye yali awo yemubaako kyemukola tuli mu ggwanga ng'abantu tukola lwannaakola ntya obeerewo bakulabe ng'oyambala bakulabe ng'ogenze e Kampala okimanyi mbuno ekibuga Kampala mulimu abantu bangi nga bakedde natambuza bigere naye nga w'okuŋŋaanya abantu n'oga buli omu tulage waakolera ojja ssanga nga yemu bamu abantu emitwalo 5
abayina we batudde nti ndi wano we bansasulira balimu emitwalo ago abiri ng'emitwalo 3 bali omwo bali ku ani akalengedde ani bali amwo babbuloka tebayina we batudde. Omanyi mu Kampala mulimu omuntu akeera okuveewo ku macha nga talina ya muyise nga talina bamuyise naye ngaze oba yavugako taxi azeka ajajalirawo mu banne be yavuga n'abalabe kati bwabeera ku ssaawa ku macha 3:00 walowooza ajja kufuna asobola waba 3:00 n'asobola okuswama ekikopo kya caayi awo oba ekyobuugi ayina n'okunywa ekyembiro yesu kinagivaako n'agenda mu paaka empya n'abeerabeera awo ssaawa 5 n'andika okulowooza ku kyemisana 4:56 alowooza ku kyemisana bw'aba akifunye mu paaka empya awo n'abinyika mu nsuwa n'agenda ku usaafi n'abeera nga ye kankubulire ogenda ku mutaasa akafeero wabeerayo abantu nga 100 nga bayimiridde awo wabweru naye nga tebalina dduuka lye bakolako naye nga kubuuza oyagala essimu nga naye agenda kunoonyeza wa we bakola ki we bagitunda edduuka nga talina mulimu gwakolamu abasaluni abakugazalandi awo mama oyagala akaviiri naye nga talina saluni mundoomu nga ye anoonya ali awo abantu abali mu kibuga. Senga muto ennaku zino bukodyo ki abawala kati bakozesa okubba abasajja abawala be bakozesa era ng'omusajja bw'olaba nga omuwala aleese etteeka eyo ng'obuuka bubuusi ate lwaki mbamba buusa obukodyo obusooka omuntu yenna ng'onobba bulungi omusajja sooka weerabirire ofaanane bulungi omusajja yenna ateeka nnyo mukazi afaanana obulungi okimanyi tokimanyi kyogamba gwe omukazi asookusa emitwalo 2 ng'otunulira endabika ye nga bukyutekisi bwasiimuka wakola kimpozi abasajja abategeera ennyo ng'akwagala bya ddala naye bano abateeka mu binyirira ate kati guno omulembe teri musajja ayagala mukazi atanyirira okimanyi ne waba takuwa yadde neze saluuni nga tonyirira jagamba guno ogukazi ogusira ogutanyirira na kunyirira omusajja yenna waba agenda okwana kwalite esookera ddala ayagala kunyirira mpozi nga agenda kweyambisa akulekeeyo ndaba nnyo abasajja abatambula n'abakazi ng'amuleka eri n'asooka ayimirira eri n'ajja n'abonga ku bakyaliire naye omusajja alina omukazi anyirira amwanjula omukazi avuddewo yabadde awo ye mukyala wange agamba sisita naye omusajja alina omukazi anyirira agenda muleeterawo ono bebi wange ono biki kitegeeza naye kiba kimuvimbisa kati omukazi yenna anabba omusajja sooka okole ki sooka onyirire. Character number 2 weeteekemu class okitegeera weeteekemu class abasajja batya nnyo omukazi alimu class okitegeera bamutya nnyo era omukazi ali mu kirasi bye bino byoyogedde abawala be najjera bye bakola let me call my lawyer let me call Uber let me call what judge boda bazita judge nze oba basala ku kigambo bajaji omusajja watunula nga byoyogera byokka bya bbeeya akola ki addukaawo atyamu bebana abasajja boosanga nga yayise omuwala out omusajja n'adduka emisinde n'alemwa n'okusaba omusajja nga anaakusaba nti mpaako omuwala ali kilase engeri gye bamusabamu si engeri gye basabamu omuwala ali awo kadoonya nga talina kilasi omuwala atalina kilasi omusajja asobola n'okukuma ssente nagaja ntwesange mulojo ozisange eyo naye omuwala ali kilasi omusajja aba atya aba agamba kanti weeya 5 kirabika kyetaddemu kirabika kyakoze ki so omuntu olina okweteekamu ki abawala bano abatuukira nga yakafuna omulezi ataliko okumwanjulira olukalala lw'ebizibu aba ayagala kwebululira mu musajja oyo nabagambye eggwanga we liri essaawa zino nange nagambye nagenda ng'okola naye nga bampa 7 naye nga tekakola na transport yanzizaayo waka nga tekasasula na rent nga tekasiba na nviiri nga tekasevinga na sevinga so nga wonsanga ku mulimu nange mba neetegese ninda wasimbamu luseke era nga wongwiramu bweti gukabirirawo enjala kati kyobudala abasajja bagamba omukazi oba wakamukwana nagamba enjala nga weemuluma nagamba ki nobeera nga gwamuzaala nedda bataata mutusonyiwe bamikwano embeera eba yatutudde mudda watudde dda ku mulimu obala akasente tekavaayo oba naawe oba oli awo olinze wasimba luseke embeera eri mu ggwanga
Okitegera kyovuddwa ogenda sanga abakyala abasinga waakamukwana agambirewo akati ate enjala ennuma ekituufu eba emuluma kituufu aba naawe yakulinze eddanga Saala ng'akulinze nga malayika era wakula wabojja agamba ndabira ku kyo bannange wano ndaba ku kyo omulongo abasajja abasinga baazitegeera ensonga ezo okumanya nga baazitegeera omanyi kye bakola ajja oba wakamusaba n'agamba ajja ntugende mu loogi byonna babireeta eyo nze naliko ewaka ng'enjala ennuma ebyaddala edda ng'enjala ennuma nga ssaawa ziri mu 11 nga sinnafunako yadde eno ne kenteeka mu lubuto nga ndi bulala naye nga nina kaddata ku ssimu neekubira omusajja yangamba ndi eno gye bajjanjabira abantu ye wa mulago yeweeyo mulageera yangamba ndi eno mulago ne mugamba enjala ennuma mperezayo ku ssente ndye nangamba linnya boda ekuleete kati emulago naye nga transport yali antwalayo yali waagu mu kitundu nanga agirinnye ekuleete emulago ngenda kugulira ebyokulya byonna byoyagala emmere ey'ebbeeyi ngenda gigula male nkusiibuzeeyo ne ku ssente naye ne ŋŋamba ono naye musiru omuntu agambye enjala emuluma oyabamuteekamu emitwalo nga 24 lwaki tomuweereza ebiri n'omugaa asooka wedda abulule sooka ofune emmere abasajja baatabuse omugamba nina ekizibu agamba jangu naye abawala nedda nga nekyeyiya gwe nasaba bedi cover n'ebikke naŋŋamba jangu tugende mu luumu tusule babiri enkya ku makya tubigule byonna oba oyagala yabiri bananga abasajja naye nalabako eri ababigula nali ndaba story yani story ya Samona ne kino kikyala kye kino ekiri mu America kino kyali agula nakyo ne walukagga nga kiganga kinyumya story yakyeyo nga kigaa nti yes Samona yamukwanira mu sauna leero enkya n'amutwala mu nyumba nejiya lyapangisa mugamba ebisigale bine byo birekeeyo we nabadde ntandika emboozi eno wawulidde kye nagambye abakyala woba olyawo ng'olina omusajja nga wabuvunaanyizibwa ng'ali siriyasi ng'akwagala mukuume naye mbagamba nti abalina abasajja mukuume abasajja bammwe kubanga abasajja batono abakyala tuli bangi nsagambye nti si nti buli musajja waliwo obusajja nga buli abutambuza amagulu 3 naye nga tekavaamu yadde n'ekikumi kati abo tebaba abasajja buba bwana abasajja mulina amagulu 3 abo tebaba basajja buba buki bwana abasajja be batono kati ebyo byoyogeddeko nga Samona bye yakolera omukyalo oyo ababikola be batono bebo bempita abasajja be batono ddala tuli batono nnyo abasinga balenzi abasinga balenzi abasajja batono so omusajja bw'oba olabanga gwe tosobola kubikola ebyo manya oli mulenzi baba balenzi abasajja mu Uganda ano batono naye mmwe abawala nga mmwe mukiina muli nti n'abasajja osobola omusanga nga talinaamu oba mmwe mukiri kiri automatic mu mmwe nti omusajja ateeka alina kubanga kati nze kankubulire waliwo abasajja abamu nga bali useless nga tebalina kiddako balina bubeezi mugulu gwabwe gwa 3 naye ng'ekiddako talina omuntu okubeera omugabi omuntu omukubeera omugabi tekitegeeza nti gaba ssente nnyingi waliwo omusajja gw'olaba ng'afuna katono naye ng'akubeereramu ng'akuyamba ne wabeerawo oli gw'olaba ng'afuna kingi naye ng'akuwaayo omutwalo ne lwayagadde kitegeeza oyo si mugabi omuntu obeera omugabi tekitegeeza nti agabe nnyingi otunulira enfuna ye n'olaba n'engeri gy'akuyambamu okitegeera nze ngamba nnyo abantu mbunze sisembeza mikwano giri useless ne balowooza mbu oba nsembeza mikwano girina ssente nedda waliwo omukwano gw'olina nga mwavu naye ng'asobola okuwaayo akacupa ka renzoli oyo aba useful okusinga obeera n'omugagga ng'alina olubiri lulamba naye nga lwolwadde tasobola yadde no contributing emitwalo ebiri oyo aba useless kati tukitegeera nti waliwo omusajja lwabeera nga talina nga talina ssente naye lwalina yes of course nze nkola ssente zibula tokimanya atakimanyi mu ssiru nti ssente zisobola okubula naye omuntu lwalina agaba omuntu abawala eri abatakimanyi nti omulenzi naye kwolwo oyinza ozimusaba nga teziriimu ssente zibulira ddala akugamba mpereza data ate kakati nagamba mperezaamu agaba nange omulembe gwakoze ki
omulembe gwakyuse omulembe gwakyukidde weewano omukyala atalina transport money mbadde nteesa ebintu by'okuyima sooka obikole ki omukyala sooka obiveeko funa amazzi eyo nabe wansi okulinge wekkakkanye omukyala atalina ki atalisobola kweteekamu transport kugenda eri musajja lwansonga olaba Uganda eno tuli mu Uganda nga omuntu akuba ssente lumu omuntu ogenda musanga ssente ne ssente wiiki eno wiiki ejja omusange nga blast ng'atya n'okwogera mu bantu okimanyi kakati omusajja wakuba ssente asobola planinga n'agamba wiiki eno njagala nkyaze Qeen oyo ajja mpeeko naye ngenda muteekako budget ekisagala kwogera nnyo bitiisa ekitono nnyo nga ya mitwalo nga mmeka 10 ajje ali enkoko ne chips nga ya mitwalo 2 musiibuzeeyo ekyetaano agende nange nsigazeemu oba ekyena kikole ki kimbeeremu kati omusajja wamalamu wako n'ogenda lwatayina ssente tajja kukola ki tajja kunyega waliyo abasajja batayagala sumbuwa abaana b'abandi nga talina ssente tajja kunyega ajja kukola ki ajja sirika kati fe abawala olw'okuba tulina obwongo obunafu omuntu watakunyega otandika okugamba mwenzi ali eyo akola ki ayenda kumbe taagala kuga nti sikuyita lwakuba siyina ki kubanga akimanyi buli wanabeera naawe ojja kwetaaga essente kuba guno omulembe abakyala abasinga obungi ayagala waabeera naawe ng'olina ki omuwe ssente ng'agenda kati omusajja waakubamu akafaananyi nga talina ssente ng'ebyokwepicca akola ki abyesonyiwa kati gwe omukyala wobeera eyo laa tebakubira ng'otandika okkuba alo Kimbowa lwaki tonkubira oli eyo oyenda ng'oludde okumpita omusajja abeerawo atya wiiki 2 nga tayise mukyala we biki kanzije ndaba oba ewuwo waliyo omukyala kumbe ekimukubisa naye alina ekimusiiwa wansi eyo ayagala kukola ki mutakula kati akozeseza force azze waki ew'omusajja naye omusajja tasobola mugamba nti siyina ssente kyovola sikola ki kubanga abasajja bo teboogera just mu kikula kyabwe teboogera omuwala ng'ajja omuwala wamala okuwaako bulungi omusajja yeerabidde nti tebaamuyise yeekoze ki yeyeerese owulidde omuvubuka yeyamutaddemu program yeyakoze program yeyakoze bakayita batya kakagwirawo ako bakayita batya mu luzungu ekyo kyonna buli omu akisobola kifuna omuwala aba asiibula ati omusajja olw'okutya okuswala abadde ayinamu ekyebiri kye ekyebiri kyabadde ayina yabadde akibalira na nnaku 2 mu maaso nga wayiye ekiddako abasajja bamanyi n'otambula abadde abalambu asobola olyako ekyemisana kya 3 n'agwikiriza omulala n'amugulirayo awo ng'ekyebiri kyakibalira nnaku nga 2 mu maaso okitegeera natayozayiza awa bodaboda asula ku lugulu lwewe n'amuzaayo keeka kakati gwe osiibula olw'okuba atya okuswala addidde ekyebiri kyalina akuwaddeko omutwalo wagukuwa ate gwe tosiimye lwakuba luli yakusiibuza ekyetaano ng'ogamba addayo ewaka ng'otandika opositinga ku status obusajja obutagaba tebulina makulu obusajja obusiru akasajja akakodo ne weerabira nti oli n'ekyebiri akugabanyizaako mu bulumi gwamuyingiridde omutwalidde amaanyi ge ogabanya obusente bwe obutono bwalina okitegeera omuyingiridde n'ekitwalo tekigenda namumazaako era nkwagadde olina amagezi ebigambo byamagezi omuyingiridde omusajja oyo ate era ozzeeyo okoze eki omuvumye kitegeeza abawala bayiga omuze gw'oku appreciatinga kyonna ky'oba ofunye of course appreciate kubanga tomanyi omuntu ekyo ekintu kyakuwadde yegwe ekyo kyotambuza kiba kya ssente mmeka olyoka obeere ng'oli kakati abasajja ebintu bino bibanyiga lwakuba tebakola ki teboogera omusajja tasobola kugamba nti gundi ndudde okuyita lwakuba sirina ssente zakusiibuza onsaba ssente kuba guno omulembe abasajja bonna bakimanyi teri mukyala gw'osiibula nga tomuwadde ssente oluusi ayinza osseka nga nakulaga mbuubiri fayini naye kiba kikoze eki kiba kimulumye kati abasajja abategeera ng'ovudde ku buno obuyaaye kakulimbalima ne kajja ne kagikwabula ne keebuzaabuza obwo bwe buyaaye naye abasajja bategeera bakimanyi siita mwana wa muntu wange nga simuwadde eki kati abasajja kibaluma era ojja kwesanga abasajja abasinga bali okwo nga bagamba kituufu kibaluma naye tebakola ki
Kwanga oli aba girlfriend wo omulaba kwebuzabuza si wakaduka nti oba oguze buguzi ndiga girlfriend wajja ne uwo mukola buli kimu naye nga tote kukumwengese badge kyavaawa ani akitondawo nti olina okunyuka ne ssente bwe kityo we kiri gwani atondawo smartphone kubedda Nokia zezaaliwo bintu bikyukanga gwe tolaba buli kimu kya bbeeyi kati mbadde nteesa abakyala wowe oyagala okulaba omwami mubeeko kye mukola naye nga tannakuwira kasimo era nga tobadde mu programu ze wabula nga gwayagala oyina ekikusiiwa kakasa nti oyina transport money wo okitegedde gwe Uganda gye tulimu togiraba leero oyina enkya toyina wabula enkya toyina omuntu akugwiridde mb'omulye era ayagala omuwe nga tewachi budget nze aba takoze eki kyovula abavubuka ennaku zino tebakyagala kuwasa mubalaba muwoza abavubuka beefudde basemyeko ze tebakyagala wasa ebyo totegeera ne lwatayina togenda kitegeera nti tayina ogenda muddako bubi omukole ki omubebbe toyina kyoli omuwaddeyo wadde tolina golokuba oyina amagulu golowooza kyekisembalowooza kyekyo kyeofa ate nze abakazi bantamye luno omukazi omubuuza kikyosobola okuofalinga ng'agamba mpooma kikyosobola okuofalinga agamba mpooma nze era ndyako yanozaako yakakasa munze maama natabulwa byebiki ebyo nyongera obbategeeza bakyala bannange nti okuwooma kwafuuse layisi bannange kuli buli wamu kati ate waliwo n'ekirala abawala balina ne kateeka akalala balina kateeka akalala k'ennaku enkulukulu ezo idi yange eriwa Easter yange eriwa Christmas yange eriwa kati juzi waliwo yakubira omuvubuka awo tukola naye namusaba independence yange independence yange eriwa omugamba naye gwe bwenakukwana nafuuka kitaawo independence byebiki nsobola byenjiriddewa abakyala olumu abawala mukisuuse kaloosa buta independence yange oli n'abeera nga mukaduli ki n'asaba idi yange eriwa osaaliddewa ate abakyala abateeka abasajja ku pressure y'akasente nyongera obbajjukiza omanyi nze njogera mazima siriiko byakwebuza toliiko na side nkwagadde nyongera obbajjukiza nti omulembe guno gwe tulimu mugulaba gwakyuka edda omuwala yabeeranga ewaka naye ng'ekisobola omujjawo kugenda wa bbaawe ekola ki kufumbirwa era edda abasajja be baakolanga ne balabirira ki abakyala kyova olaba abakyala bangi bafumbirwanga ng'abaami batwala obuvunanyizibwa balabira abakyala baabwe naye kati omulembe gwakyuse emirimu abasajja gye baakolanga kati abakyala be bakola ki be bagikola abakyala batwala emirimu gy'abasajja gyonna era newabeera gwe kati gw'ogulawo bizinensi omuwala anyirira n'omusajja osobola sooka waani mulimu era ogiwa mukyala kuba ajja kusika abantu ogiwa muwala kuba oba okimanyi agenda nyirira abasajja bajje nga bamukwane akole ki atunde nnyo tosobola kulowooza kuwa musajja kitegeeza abasajja abasinga bali unemployed oba si kyo bakola emirimu nga gitwala amaanyi mangi naye nga gisasula ki gisasula katono kakati guno omulembe abasajja basinga abawala basinga abasajja ki abasajja ssente n'ekyo njagala mukitegeere nga tonnabeeba mwana wa munno bw'oba naawe tolina manya n'omulala asobola okuba nga talina okitegeera senga muto Qeen Masolo njagala ku YouTube tukome wano kubanga emboozi esusa okuwanvuwa ate n'okunyirira n'okuwooma naye nga nyongera okutegeeza abasajja abavubuka abali eyo mukwano nga gwe tolina mirimu oginoonyezza togiraba namwe abasajja abatalina ssente nga gwe ozinoonyezza olindawo olifo tosembeza nnyo bajjala bagundi olindawo olifo olyoka ofune ssente oba olinda bazzukulu bwe baba baziraba nyongera bajjukiza nti omuvubuka yenna olina okimanya nti guno omulembe abakazi be balina ki be balina ssente mulina owanika ne mukitegeera nti abakyala be balina ssente era kakati ssente gwoba ozinoonyeza nga zikubuze zijje ku bakyala solution eriyo zijje ku bakyala kuba be balina omulembe guli weeguti gwe wezikubula n'okola entondo olina ekikyamu ku mutwe ekintu oba tokirina kijje kwakola ki kwakirina ate abakyala bagabi nnyo tekawo embeera yonna ekijjayo abakyala bagabi nnyo naye nga tusiibula aba YouTube
kale mtusubscribinge tulikinge tukomentinge messages zino tuzitambuze senga muto lero neewunyisiza ofutuse ebigambo ebirimu ssebo akanzaali n'omunyu ne sukali abantu tebammanyi nze ndi mulalamuko ofutuse ebigambo ebirungi ndi wasiri wa bulijjo ndi mulalamuko ndi wanjawulo muko kale toyanza nnyo tusubscribinge tulikinge